وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Alhamdulillah. Alhamdulillah mu'izz man ata wa mudhillu man asa wa khalafa amra. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي البشير النذير الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، تركنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matendo awaniridde eggulu n'ensi Allah subhanahu wa ta'ala ye mugabirizi wa buli byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi. nasiyatina biyadihi, obulamu bwaffe bwonna buli mu mikono gye Allah subhanahu wa ta'ala. wa huwa almustahiqu lil ibada, yasaana Allah subhanahu wa ta'ala akola ebyo byonna okubeera nga asinzibwa. Saba okusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Allah gwe yafuula nabbi ow'enkomerero ow'omulembe kuno gwe tuli, etagenda kujjayo nabbi mulala yenna okujjako nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bakubiriza okubeera nga tumugoberera, okukolera ku nkola ye gye yayigiriza ensi eno, okubeera nga tumwagala n'okubeera nga tumuteekamu ekitiibwa awamu n'abantu ba famire ye. Naamira omwoyo gwange n'ejjamu okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatulaamira n'atulagira kubeera nga tumutya. Allah yatugamba nti ya ayyuhalladhina amanu ttaqullah, abange mmwe abakkiriza mubeere nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. wa qulu qawlan sadida, munywerere nnyo ku kigambo kya la ilaha illallah, mwogere ebigambo ebituufu ebirimu okuwa Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa. Mbalamira okusigala nga tuli basiraamu olubeerera, obutabeerako mbeera yonna etujja mu ddiini eno y'obusiraamu Allah gye yatulondera n'atatulonderayo kirala kyonna. inna allaha astafa lakum ad-din, Allah yabasiimira eddiini eno. fala tamutunna illa wa antum muslimun, okufate kubajjiranga okujjako nga muli basiraamu. Baganda bange abasiraamu, teriyo kyabbeeyi nga Allah kuwa ddiini eno y'obusiraamu. Kiriba kyakabenje kanene okubanga Allah akuwadde ekyengera kino eky'eddiini ey'obusiraamu, ate ne bukya ku makya ne weerokosa, ne bukya ku makya n'osamira, ne bukya ku makya n'ofuuka omusamize. Nyweza ekigambo kya la ilaha illallah kubanga kikontana ne shiriki. Eddiini eno Allah gye yatusiimira mu byonna, ne bw'oliva ku nsi kuno ng'oli mwavulu nkupe nga gw'osembayo okuba omunaku naye ng'olina eddiini, fa anta min al agniya, ogenda kubeera mu abo abagagga
abagenda okwesiima, abagenda okubeera ne bannabbi mu bifo biri ebya waggulu. Kufa nga oli musiraamu mu byo byolwanirira ennyo, obiramire n'ezzadde lyo nnyo, bwe butasuula nnanga ku ddiini ya busiraamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Baganda bange, okufa tekujjanga gye tuli okujjako nga tuli basiraamu. Mu kutuba yaffe eno y'olwaleero biidhinillah ngenda kwogera ku bulungi wa shahrullahi almuharram wa fadlu yawm ashura, obulungi bw'omwezi guno ogwa muharram n'obulungi obuli ku yawm ashura, olunaku lwa ashura. Qala Allahu ta'ala inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala tegeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa nti emyezi egimanyikiddwa mu maaso ga Allah giri emyezi 12. Okuviira ddala Allah lwe yatonda eggulu n'ensi, emyezi egyo giri 12. Naye Allah yagaa nti minha, mu myezi 12 arba'atun hurum, mulimu emyezi 4 nga gya mizizo. Allah n'atugaa nti fala tadhlimu fihinna anfusakum, temugezangako ne mweryazaamanyira mu myezi egyo ne mukola obulyazaamanya. Emyezi egyo gye tulimu 4 Allah gye yayogerako mwe muli omwezi guno gwa Muharram. Allah gwatandika nagwo entandika y'omwaka mu mbala y'obusiraamu, mwe muli omwezi gwa Muharram. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe yali agwogerako yagaa nti shahrullahi almuharram, gwe mwezi gwa Allah oguyitibwa Muharram, mwezi gwa mizizo. Koleramu ebirungi, koleramu nnyo okusiiba, yitiriza okusiiba ennaku ezisinga obungi mwezi guno gwa Muharram, kubanga gwe gutandika omwaka. Omusiraamu agutandika n'amaanyi mu ibaada, nga bwe tufundikira omwaka ogw'obusiraamu n'okukola ibaada nga tuva e Makka, ng'abantu bamaze okusala ebisolo, ate tutandika omwaka omupya n'amaanyi. Omwezi Allah gwe Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gwe yagamba nti shahrullahi almuharram, gwe mwezi gwa Allah. Emyezi gyonna egisigadde Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam teyagizza eri Allah. Ramadan, Al-Hajj, Sha'ban, Dhul-Qa'da, naye bwe yatuuka ku mwezi guno ogwa Muharram yagaa nti shahrullah, mwezi gwa Allah al-Muharram, ogw'emizizo. Abatukulembera abalongoofu basiibiranga nnyo ennaku ezisinga obungi mu mwezi guno gwa Muharram. Muyitirize mu gwokukoleramu ebirungi, nga mukoleramu ibaada ez'enjawulo. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi Abi Hurayra radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam, afdalu siyam, okusiiba okusinga ebbeeyi, ba'da Ramadan, oluvannyuma lw'okusiiba Ramadan, shahrullahi al-Muharram, kwe kusiiba omwezi gwa Allah oguyitibwa Muharram. Tegeera nnyo ekigambo ekigaa nti omwezi gwa Allah, Allah yagwezzaako olw'ekitiibwa kye gulimu. Omwezi guno gwa kitiibwa, omwezi guno gwa bbeeyi, omwezi guno gwa nkizo, kubanga mwezi gwa Allah ate gwa mizizo. Gyegimu ku myezi Allah gyayogeddeko n'agaa nti mu myezi egyo 12 minha arba'atun hurum, mulimu emyezi 4 nga gya mizizo. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, mwewala okukoleramu obulyazaamaanyi obudde eri emyoyo gyammwe, mwewala okwegayaalirira, mwewala obutagutwala nga gwa bbeeyi, kubanga gwa nkizo. Mwezi gwa Allah yaguyita mwezi gwa Allah, mu myezi gyonna gwe mwezi gwa Allah, gukoleremu ebirungi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam okugamba nti afdalu siyam, okusiiba okusinga obulungi, ba'da Ramadan, oluvannyuma lwa Ramadan, shahrullahi al-Muharram, gwe mwezi gwa Allah oguyitibwa Muharram. Bannange, olwaleero mwe tuli muyitirize okusiibiramu ennaku ezisinga obungi, era ekisinga obulungi
kwe kubeeranga ennaku ezisinga obungi mu gwo ogusiiba, kubanga teriyo mwezi nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yasiiba nga mujjuvu n'agumalako okujjako Ramadan. Naye guno tukubirizibwa yustahabbu al-iktharu fihi min as-siyam, okuyitiriza ennaku ezisinga obungi mu gwo okubeera nga ozisiiba olw'obulungi bwagwo. Jjukira nti mwezi gwa Allah, olw'ekitiibwa ekigulimu, mukoleremu ebirungi, kubanga gwe mwezi ogutandika omwaka ogw'obusiraamu. Omuntu agutandika n'amaanyi, n'agutandika ne ibada, osanga oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala ajjamuwa amaanyi obuwangazi bw'anaawangaala akole ibada mu mwaka guno Allah gwamutuusizaamu ogw'ekitiibwa. Baganda bange abasiraamu, era mu mwezi guno ogwa Muharram mwe muli obulungi bwa yawmu Ashura, olunaku olw'ekkumi alladhi najja Allahu fihi Musa min Firaun. Allah lwe yataasa nabbi Musa n'amutaasa ku Farao alladhi taga fil ard, eyeefuula kirimaanyi mu nsi muno, neyeefuula kirimaanyi. Fakatala wa sharrada, n'abeera nga yatta n'afufuggaza buli kintu kyonna, n'atuuka n'okugamba babani Israil, ma alimtu lakum min ilahi ghairi, sibamanyiddeeyo katonda mulala atali nze. N'atuuka n'okubuuza Musa n'abantu abaali bakkiriza Musa, n'ababuuza nti wama rabbul alamin, katonda ky'omulala gwe munyumya oyo omulezi w'ebitonda atali nze? Obwo bwali bujeemu obwa Falaawo. Falaawo yali kirimaanyi, attaagiya addalim, eyali omulyaza amaanya, eyatta abantu, wa ala fil ard, neyeefuula yeekuluntaza mu nsi muno. Naye Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atugamba nti wadhakkiruhum bi ayyaami llah, bajjukize ennaku za Allah. Buli yenna abeera mu nsi muno neyeefuula ow'ekitalo, neyeefuula atakwatwako, n'abonyaabonya abantu, wali ennaku za Allah. Fa'tabiru ya ulil albab, buli yenna alimu akafumiintiriza akyefudde ow'ekitalo mu nsi muno atunulire ebyafaayo bya Falaawo, eyatuuka ku ddaala eryeyita Katonda n'agamba nti ana rabbukumul a'la, nze Katonda wammwe wa waggulu. Natta abaana, yukattilu abnaakum wa yastahyi nisaakum, yattanga abaana ab'obulenzi n'alamusa abaana ab'obuwala. Naye yali akitegedde nti obubaka bwe, obwakabaka bwe bugenda kusaanibwawo omwana nga mulenzi, kyova olaba yattanga abaana ab'obulenzi. Naye Allah yamulindiriza mu kaseera Allah subhanahu wa ta'ala n'ejje lye, omwali Haman n'abantu baabwe abaali babakkirizaamu bwe baatambula bagende, nga Allah agambye Musa alayhi salatu wassalam akwate babani Israila bagende paka bwe baatuuka ku nnyanja. Bwe batuuka ku nnyanja balengera ejje lya Falaawo nga libava emabega, ne bagamba Musa alayhi salatu wassalamu ng'abatonde ti inna la mudrakun, tusangiddwa kirimaanyi, tusangiddwa omussi, kanywa musaayi. Ne Musa labo yabaddamu, yabaga nti kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, nina Allah wange ajja tulungamya. Inna ma'iya rabbi sayahdin, nina Allah wange ajja tulungamya. Musa n'asomoka ennyanja n'abantu be yali nabo. Falaawo najja, Allah subhanahu wa ta'ala n'amuzikiriza mu mazzi n'abantu be. Bw'atyo Allah bw'akwata ku balyaza amaanya, beera mu nsi muno weefuula ow'ekitalo, naye teriyo agenda kusinga kitalo Falaawo kye yali alina, kubanga yatuuka okugamba abantu ma alimtu lakum min ilahi ghairi, sibamanyiddeeyo katonda mulala. We yali Falaawo, bwe kuba kutta yatta, istakbara fil ard, yeefuula owa waggulu ku bantu, neyeefuula atagambwako. Naye akaseera kaatuuka Allah yamumizisa mazzi n'alajana n'agamba nti amantu bi rabbi Musa wa Harun, zikiriza katonda wa Musa ne Haruna. Allah yamuzikiriza Falaawo ku lunaku olw'ekkumi mu mwezi guno gwa Muharram.
bane njagala tuyige mukyafaayo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akwata ku balyaza amaanya ne bonoofuuka ow'ekitalo ne bonoofuuka ng'olaba olina amaanyi agatagambika abantu abamu beefuula ab'amaanyi n'abeera mu famire nga tagambwako alina ebyobusika bya banne tafaayo kyayagala kyakola abantu babeera mu nsi nga Allah abawadde obuyinza butono ne babukozesa bubi ne batta ne basiba ne babuza naye Falaawo Allah yamukwatako olunaku yawmu Ashura Allah namuzikiriza namazzi ne Bani Israil abaali ne Musa alayhi salatu wassalam baali batidde nga balengera Falaawo ajja n'ejje ne basuubira nti agenda kubasaanyaawo abasinkane ku mazzi naye Musa yabagumya olw'amaanyi Musa ge yalina mu Allah nga ye tawhid okwawula Allah buli musiraamu yenna amaanyi go gali mu tawhid amaanyi g'omukkiriza tegali mu mmundu tegali mu kuba nti gwe oli RC5 tegali mu kuba nti oli MP tegali mu kuba nti oli president at-tawhid kwawula Allah yabagamba Musa inna ma'iya rabbi sayahdin temweraliikirira Falaawo na bujeemu bwe temweraliikirira Falaawo na bussi bwe inna ma'iya rabbi sayahdin Allah ali wamu nange ajja tulungamya ne baali bamaze okuggwamu essuubi inna lamudrakun Falaawo atusinkanye n'abaga nti kalla inna ma'iya rabbi sayahdin mu mbeera yonna gy'oyitamu mu mbeera yonna ey'obuzibu mu mbeera yonna ey'okweraliikirira togezangako n'ova ku mulamwa ogw'okutegeera Allah ne bw'onoolwala ne bw'onooyavuwala ne bw'onookyayibwa ensi abantu ne bakukyawa buli yenna ayagala okukusuula mu buzibu kakasanga nti inna ma'iya rabbi sayahdin mulimu abantu ababeerawo mu mbeera ey'obuzibu n'alwala bulwadde ne bumuzingako ebbanga abantu ne bamugamba ebigambo gamba ebimujja ku Allah ne bamugamba nti olulumbe lw'olina luganda wetaaga ogendeko eri abasawo abaganda waliyo omusawo ali Tanzania ajja kukukolako genda kozzeewo ebyo ebyagaana mu famire abamu babagamba oliko empewo z'ekika abamu ne babalagirira abasawo abaganda oli n'ayavuwala abantu ne bajja nga bamujja ku mulamwa baddengamu ekigambo Musa kye yagamba be yali nabo nga Allah agenda kuzikiriza Falaawo n'ejje lye yabaga nti inna ma'iya rabbi sayahdin naawe olina Allah wo gwoba okakasa oyo Allah rabbul alamin omulezi w'ebitonde yagenda okuyisa mu sisitimu yonna kigambo ekyo kyali kikulu Allah kwe yayisiza n'ataasa Musa n'abantu be yali nabo abaamukkiriza Allah n'azikiriza Falaawo kyobulaba obulamu bwaffe olwaleero tugwa mu nsobi omuntu n'abeera mu mbeera ey'akanyigo n'asamira n'abeera mu mbeera ey'akanyigo n'agenda ku malaalo n'agasaba naye ejjukira Musa yagamba be yali nabo ti inna ma'iya rabbi sayahdin Allah ali wamu nange ajja kunnuŋŋamya amaanyi ago mu Allah ge gatwetaagisa nga abasiraamu teriyo mu nsi muno kigenda kukuyitako ng'olina Allah teriyo mu nsi muno kigenda kukukaluubiriza ng'olina Allah abo bonna be mulaba abeefudde kirimaanyi waliyo Allah be mulaba olwaleero abatta abantu waliyo Allah be mulaba olwaleero abasiraanyiza abantu mu famire waliyo Allah be mulaba abakutte emmundu waliyo Allah Falaawo yalina amaanyi omuntu eyatuuka ku ddaala eriga nti ma alimtu lakum min ilahi ghairi sibamanyiddeeyo katonda mulala atalinzi oyo yali mutono n'agamba abantu be nti ana rabbukumul a'la ze katonda owa waggulu era lumu yagamba katikkiro ayitibwa Hamana yamuga nti ya Hamana ibni li sarha nzimbira ku madaala attali ila ilahi Musa ngende eri katonda wa Musa ayitiridde obujeemu nga Falaawo asuubira ajja kulumba Allah subhanallah tunuulira Allah ekitiibwa kya Allah kyalina Falaawo ayagala mulumba alumbe katonda naye ng'ayinza omuwangula naye amaanyi Allah gaalina ekitiibwa Allah kyalina Allah alindiriza abalyaza amaanyi mu kaseera akazibu Allah amala kumalayo n'oggwayo wenna nga tokyalina buddukiro
ne Allah yateeka amaanyi mu mazzi ne gasaanyawo Falaawo. Bannasayansi batugamba nti amazzi amaanyi agava wansi pressure egalimu yesinga amaanyi ku pressure y'abantu gye balengera ku ngulu ku surface y'amazzi. Bwatyo Allah bwe yatwala Falaawo ku lunaku olwa Ashura fa'azza Allahu tawhid, Allah n'asitula ekitiibwa ky'okumwawula ekya tawhid. Baganda bange abasiraamu, bwe tuba twagala Allah subhanahu wa ta'ala atusitule mu bitiibwa, asitule famire zaffe zibeere za bbeeyi, asitule eggwanga libeeremu emirembe n'obukkakkamu ne riziki, kwawula Allah. Lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala a'azza tawhid, lwe yasitula tawhid wa adhalla al-kufr, obukaafu n'abuteeka wansi. Tewajja kubeerayo famire, teribaayo famire eri mu busamize egenda kuwangula duniya eno, nga bwe talibeerayo nsi eri mu bikolwa ebyettemu ebyekisiriku ebyokusamira egenda okubeeramu emirembe. Okubonaabona kwaffe kwonna mu nsi muno kuva ku Allah. Okukaaba kwaffe kwonna kwe mulaba, okukaaba kwe tulina mu famire abo bo be mulaba abasamira, bye bizibu Allah subhanahu wa ta'ala byatadde mu nsi muno. Ekyokusatu kye tuyiga mu lunaku olwa Ashura, Allah lwe yazikiriza Falaawo n'ataasa Muusa alayhi salatu wassalaam, bwe buteeraliikirira abantu bonna beefudde kiwaji mu nsi muno. Ne banaabeera n'amaanyi ag'enkana gatya, ne nabeera n'ebyokulwanyisa ebifaanana bitya, ne bonoofufuggaza abantu buli omu n'akaaba. Waliyo akaseera Falaawo ke yakaaba, naawe kojja okuyitamu, naye jjukiranga nti waliyo Allah. Nga Muusa bwe yajjukiza Bani Israil n'abaga nti inna ma'iya rabbi sayahdin. Ebigambo ebyo mbitwale nga bikulu mu bulamu buno bwonna obw'ensi tuyita mu buzibu, naye jjukiranga nti waliyo Allah asobola okuyisa mu mbeera eyo. Baganda bange abasiraamu, lwaki tetwenyweza ku tawhidi, kwawula Allah? Lunaku luno olw'ekitiibwa, lunaku yomu Ashura, mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Muharram, Allah mwe yasitulira ekitiibwa ekya tawhid, n'ojjuza tawhidi mu bulamu bwo, kubanga mwe muli obuwanguzi. Kyekitiibwa Allah yekireeta eri abakkiriza, eri abasiraamu ku lunaku olwa Ashura. Falaawo n'ejje n'obukaafu n'abussa wansi. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Allah bwe yali yakamutuma ali mu Makka, yasanga ku Kaaba nga kuliko amasanamu ageetoolodde, naye nabbi yakoowola abantu okubaza eri Allah eri tawhid. Ekiseera kyatuuka nga ku Kaaba tekukyali masanamu. Allah n'amugamba nti waqul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuka. Baganda abasiraamu, kwenywereza ku Allah, ekigambo kye tumanyi obulungi ne kitulema okutuyisa mu mbeera ey'akanyigo, mu mbeera gye mulaba ejjudde mu nseene ey'ebikemo n'olema kitegeera. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Teri alina maanyi, talibaayo. Teri akyusakyusa mbeera, tagenda kubaayo illa billah, okujjako oyo Allah. Ye mukyusakyusa ow'ebiseera n'ennaku, yalina obulamu bwaffe mu buli mbeera yonna. Togeza ne weeryaza amaanya, omwezi guno ogw'ekitiibwa ne gukuyitako nga tolina kyokoleddemu. Mudde nnyo eri Allah mu mwezi guno ogw'ekitiibwa, muyitirize okwenenya okukola tawuba. Mwezi guno gwe tulimu gwa bbeeyi, Allah bw'aba yatuusa obuwanguzi umma eno ey'obusiraamu, n'asitula ba ahlu la ilaha illa Allah, abakakasa Allah mbwomu, n'asaanyaawo Falaawo, kiki twetaagisa okubeera nga olunaku luno tuluwa enkizo. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lamma kadima al-Madina, bwe yamala okutuuka e Madina, wajada al-Quraish, yasangayo Abakuraish basiiba olunaku olwa Ashura. N'ababuuza nti lwaki musiiba olunaku olwa Ashura? Ne bamugamba nti lwe lunaku Allah lwe yawonya Muusa ku Falaawo. Nabbi yagamba nti ana ahakku bi Muusa au awla bi Muusa, nze mbasinga okumanya Muusa muganda wange. Nabbi n'agamba sallallahu alayhi wasallam, la in ishtu, bwe naawangaala omwaka ogujja, la asuumanna ttaasi, nja kusiiba olunaku olw'omwenda.
kitegeeza olunaku lwa Ashura. Hatta fil jahiliya, mu jahiliya period baali balumanyi, balugulumizanga olw'ekitiibwa kye lulimu. Naffe abasiraamu Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga yasitula umma ey'obusiraamu n'ataasa Musa ku Falaawo, n'asitula ekitiibwa eky'eddiini ey'obusiraamu, tulina okululwa enkizo nga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yakola, era kiri mu sunna okubeera nga lusiibwa. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, ahtasibu ala Allah an yukaffira sana allati qabla, nkakasa eri Allah buli yenna alusiiba Allah musonyiwa amazambi ga mwaka ogujja mu maaso. Bali mubeere nga mulusiiba olunaku olwa Ashura, lunaku olw'ebbeeyi, mu nnaku Allah mwe yasitulira tawhid, ekitiibwa n'akizza eri umma ey'obusiraamu. Kikuwa okumanyisa nti obuwanguzi bwonna bwa ddiini ya busiraamu. Umma ey'obusiraamu nebweneeyita mu buzibu, nebweneeyita mu bikeme ebifaanana bitya, obuwanguzi bwa ddiini ya busiraamu eseeno Allah agenda gisikiza basiraamu. N'olw'ensonga eyo munywerere ku ddiini ey'obusiraamu. Abaaliwo nga Falaawo ajooga abantu, ne bw'osoma busomi byafaayo bya Falaawo bikumala okutegeeza nti Falaawo teyali mwangu. Teriyo mukulembeze wano mu nsi yabaddewo yenkana Falaawo. Kakitegeeza bonna bw'omulaba abayita mu mbeera ey'okumalako abantu emirembe, waliyo olunaku Allah olw'okubawangula. Inna ma'iya rabbi sayahdin, oyo Allah waffe ali waggulu eyazikiriza Falaawo ku maanyi ge yali alina, ge yali yeewulira, n'alaba nga terina katonda atali ye, n'alaba nga ye katonda owa waggulu. Allah yamuzisa mazzi ate n'alaajana n'agamba nti amantu bi rabbi Musa wa Harun, zikiriza katonda wa Musa ne Harun. Ni baganda banga basiraamu, Musa yayita mu mbeera ey'obuzibu ne Falaawo, ate nga yakulira mu maka ge, naye Musa yasaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah azikirize Falaawo. Allah n'amugamba nti kad ustujiba da'watukuma, edduwa zammwe ze musabye ne Haruna nzaanukudde. Naye Musa okulaba ku bibala by'edduwa yabiraba oluvannyuma lw'emyaka 40. Olwaleero abasiraamu tuggwamu mangu essuubi nga tusaba Allah. Omuntu ayagala asabe ku subuhi, ku asiri alabe ebyengera by'edduwa. Siraamu agenda najja n'agaseeka nnyambe ompe ku dduwa efaanana bweti ne bweti, ndi mu kanyigo, n'omuwa edduwa n'agisomera ennaku 3, n'akkubira essimu n'agaseeka nga tekola. Neraba Musa bw'asaba Allah azikirize Falaawo, asanyeewo abakaafu, Allah n'amugamba nti edduwa ye yanukuddwa. Naye oluvannyuma lwa myaka 4 bw'alaba ebibala by'edduwa nga Allah akutte ku Falaawo ku yawmu Ashura. Oyagala osabe ku subuhi, ku asiri ng'oli mu bondi ovuga mu motoka. Oyagala osabe ku asiri ng'enkya ozimbye kalina. Amaanyi tugateeke mu kwesigamira Allah. Butunulire amaanyi g'edduwa, butunulire obuwanguzi Allah bw'aleetera omuntu. Siraamu yenna tasabibwa kubeera mupakuse ng'asaba Allah, abeere n'obugumiikiriza. Buli kyonna Allah kye yakuwandiikako ogenda kifuna. Muleke kudda mu nsi kutta bannammwe na kubaliisa kayinja na kubamalako mirembe. Omuntu abeera bubeezi nga yakulira famire naye nga baganda be ne bannyina buli omu amukaaba. Tabakkiriza kutwala bya busika, tabakkiriza kugabana ttaka ly'abakitaabwe. Bano ne bafa, oyo n'amusiba mu kkomera, oyo n'amukola kino, bannyina ne batuuka okufa nga buli omu alaajana, omusika afuuse omusika mu famire. Waliyo olunaku, waliyo olunaku Allah kyatugamba nti wadhakkirhum bi ayyaami llah, buli yenna yeefuula kirimaanyi aliisa abantu akayinja bajjukize ku nnaku za Allah. Muzimu ennaku za Allah we lunaku olwo Allah lwe yasitula ekitiibwa ekya tawhid eky'obusiraamu n'awanguza Musa n'awangula Falaawo n'azikirira. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه
إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. زلا مكتندرza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atunywereze ku ddiini eno ey'obusiraamu. Baganda bange abasiraamu, obulungi bw'omwezi guno ogwa Muharram n'obulungi bw'olunaku olwa Ashura, tumaze okutegeera ensibuko olunaku lwa Ashura lwajja butya eri obusiraamu. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lamma kadima al-Madina, bwe yatuuka e Madina yasanga abayudaaya nga basiiba olunaku olwo, n'asanga abakuraishi nga balusiiba olunaku olwo baalugulumizanga hatta fil jahiliya. Nabbi n'ababuuza lwaki balusiiba, ne bamugamba nti lwe lunaku Allah lwe yawanguza Musa n'awangula Falaawo. Nabbi n'agamba nti ana ahakku bi Musa la in ishtu la asumanna tasi. N'agamba bwe nnaawangala omwaka ogujja nze nja kusiibanga olw'omwenda. Yawmu Ashura lwe lunaku olw'ekkumi mu mwezi guno ogwa Muharram. Ennaku ezo tugenda kuzitandika ku Mmande ezirimu obulungi bw'olunaku olwa Ashura. Nabbi sallallahu alayhi wasallam lwe yagamba nti ahtasibu ala Allah an yukaffira sana allati qabla. Omuntu bw'alusiiba Allah amusonyiwa ebyonoono amazambi ge ag'omwaka ogujja mu maaso. Bano mu lusiibe abayudaaya baasiibanga olw'ekkumi. Allah lwe yazikiriza Falaawo, shukran lillah, baali beebaza Allah olw'ekizibu kye baalina ekyali ekya Falaawo. Allah n'amukwatako n'amazzi. Mulabe Allah bw'akwatako bali hazaamaanya n'amazzi, naye abadde yeeyita Katonda, talina na buyinza bukontrolinga mazzi. Olwo omuntu watuuka ekiseera ng'amaanyi g'abadde nago takyasobola gakontrolinga. Bwe yazikiriza Namurudu yamuzikiriza Nansiri. Namurudu n'abulwa emirembe lwa Nsiri, Allah n'amugjawo. Naye olunaku olwo baalusiibanga shukran lillah, kwebaza Allah okubawonya omuntu abadde abaliisa akayinja. Falaawo yeeyise Katonda, hatta abantu Jababira talina kyamanyi ku nsi, yeerabanga yaaliwo. Wadhakkirhum bi ayyamillah wa tilka al ayyam nudawiluha bayna an-nas. Ennaku ezo Allah jazikyusakyusa mu bantu. Leero gwe weewulira amaanyi enkya oli munafu, leero olaba amaanyi ogalina enkya tolina. Jatuuka ekiseera nga tolina miskini. Allah yekka abasiraamu tunyweza amaanyi mu tawhid. Ensiiba y'olunaku olwa Ashura yeeno. Abayudaaya baasiibanga olunaku olw'ekkumi mu mwezi guno ogwa Muharram, kubanga lwe lunaku Allah lwe yazikiriza Musa. Manya lwe yazikiriza Falaawo, lwe lunaku Allah lwe yazikiriza Falaawo. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti bwe nnaawangala nja kusiiba olw'omwenda. Kiri mu sunna ku musiraamu okusiiba olunaku before yawmu Ashura, n'osiiba olw'omwenda n'osiiba n'olw'ekkumi. Oba okusiiba olw'ekkumi Abayudaaya nga bwe baakikolanga, n'osiiba n'olw'ekkumi n'olumu. Amakulu kwe kusiiba olunaku olwa Ashura n'osiiba n'olunaku after. Oba okusiiba ensiiba bweti, n'osiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu. Eyo marutaba esinga obulungi. Lwaki? Limukhalafati lyahudi, okwawukanako n'Abayudaaya. Nga Nabbi bwe yatuga nti khalifu lyahuda wannasara, mubaawukaneko. Kyava Nabbi yagamba nti la in ishtu, bwe nnaawangala n'embeerawo nja kusiiba olw'omwenda, asobole okwawukana ku Bayudaaya abaasiibanga olw'ekkumi. Kitegeeza Nabbi yali wakusiiba lw'omwenda n'olw'ekkumi. Eyo siteepu esooka. Siiba olw'omwenda oyongerezeeko olw'ekkumi. Oba okusiiba olw'ekkumi osiibe n'olw'ekkumi n'olumu, oba okusiiba olw'ekkumi lwokka. Naye siteepu esinga obulungi kwe kusiibirako olunaku olulala. N'osiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu. Lwaki tulusiiba?
olw'empeera ezirimu ennyingi. Allah okusonyiwa omwaka omulamba, ani mufa tayagala Allah kumusonyiwa. Ekyokubiri, shukran lillah, okwebaza Allah. Izzeene ya tawhid Allah n'agizza eri umma ey'obusiraamu. Allah n'ateeka obukaafu wansi, tusiiba okwebaza Allah olw'ekitiibwa ekya tawhid, Allah okutaasa umma eno ey'obusiraamu. Ekyokusatu, al-iktidaa'u birrasul, okugoberera ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyaga nti la in ishtu, bwe nnaawangala la asuumanna attaase, nja kusiibanga olw'omwenda. Mulimu okugoberera Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mulimu okwebaza Allah ekitiibwa kyewa umma eno n'atuusa obusiraamu ku ntikko. Okwebaza Allah okusaanyaawo Falaawo eyaliisa abantu akayinja, eyeeyita Katonda, Allah n'amukwatako. Bw'osiiba mulimu okwebaza Allah olw'ekyengero ekya umma eno ey'obusiraamu, Allah okusitula tawhidi n'agizza waggulu. Ekyo omuntu akubirizibwa lunaku lwa bbeeyi lwa kitiibwa. Era twawukaneko abashiya abalukolerako ebyo ebikyamu ebitakkirizibwa mu shariya, nga bwe bagenda e Karubala ne beetema ebiso, ne beeyuzaayuza, ne beekuba ku matama, ne balaga ennaku nga bagamba nti lwe lunaku Allah lwe yatuusa, olunaku lwe batta Husaini bun Ali, kubanga yattibwa mu mwezi guno gwa Muharram. Kati bo bagenda Karubala ne boolesa ennaku olw'okuttibwa di Maktali Husaini bun Ali, ne beeyuzaayuza, ne beekubakuba ebiso, ne beetemaatema nga balaga ennaku. Musiraamu akubirizibwa obuteegatta mu nkola eyo. Tusiiba shukran lillah, kwebaza Allah, okuzza tawhidi waggulu, so si kwolesezaamu nnaku nga bali abagenda e Karubala ne beetemaatema ebiso, ne beeyuzaayuza, ne bakola ebikyamu okuzuula ebyazuulibwa mu ddiini ne babiteeka ku lunaku olwo. Musiraamu teyeetaba mu bikolwa ebyo. Mubiraba ku TV ne ku social media ng'abashiya babikola. Shakkul juyubu, okuyuza ensawo, okwegiraagira amatama, ne beetema ebiso nga baga nti lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala olwaliko okufa kwa Husaini bun Ali muzukulu wa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza abasiraamu obuteetaba mu bikolwa bikyamu ebitakkirizibwa mu shariya ku lunaku olwa Ashura, wabula tukole ekyo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kye yatukubiriza ekyokubeera nga tulusiiba, kubanga lulimu ebirungi n'okwebaza Allah, ate ne Allah okusonyiwa amazambi ag'omwaka ogujja mu maaso. Sendayo ebigambo byange bisatu. Kisookera ddala nziramu kubajjukiza obulungi obuli mu lunaku, obulungi obuli mu mwezi guno oguyitibwa Shahrullahi al-Muharram, omwezi gwa Allah ogwa Muharram. Mugugulumize mwezi gwa kitiibwa. Ng'oli bw'anagamba nti kino kitabo kya Allah, kiba kitegeeza nkizo. Kati okugamba nti Shahrullahi al-Muharram gwe mwezi gwa Allah ogwa Muharram, mwezi gwa kitiibwa, gulimu olunaku olwa Ashura, nga bw'ona olusiiba Allah agenda kukusonyiwa amazambi ebyonoono byo bya mwaka mulamba. Nabbi yalusiiba. Ekiddiriro ekisembayo, baganda bange abasiraamu, eddogo bukaafu. Olwaleero eddogo liyitiridde nnyo mu famire ezi zaffe, naye abasiraamu beerabira nti okuloga n'okulogaŋŋana bukaafiiri bwennyini. Era ekibonerezo ky'omulogo kuttibwa, naye olwaleero ab'eŋŋanda bali mu kulogaŋŋana. Mulaba abantu bangi, naddala eddogo abantu lye bakozesa ennyo mu famire okusiraanya abaana b'abaganda baabwe. Baloga abaana nga bafumbirwa, ne babasiraanya obulamu bwabwe olw'ensaalwa, olw'obutaagaliza. Ebyo bingi birabikiddwako mu famire ng'abantu bali mu ddogo kulogaŋŋana. Abamu batuuka n'okusuubira nti muganda waffe oli ebyobugagga byonna yabitutwalako. Oli n'aloga muganda we, n'oli n'agenda n'aloga muganda we. Baganda bange abasiraamu, kye njagala okubajjukiza, obulogo, okulogaŋŋana bukaafiiri. Era Allah bw'anaakutwalira ku ddogo
ejjana ogiri wala. Naye abantu baloza abaana b'abaganda baabwe, abantu baloza abaana b'abanyinaabwe. Embaga abantu balogerako nnyo ab'eŋŋanda zaabwe. Oli alaba mwana wa munne yafumbirwa, alaba buli kiseera ewo gyeri emikolo, abaana ba munne n'abasiraanya lwa ddogo. N'eddogo abakyala lye bakozesa ennyo mu maka olw'okufuna obuganza eri abaami. Abamu bw'abeera n'omukyala owokubiri, omukyala akozesa eddogo, bw'ogenda eri n'akuzikiza alinga alina remote. Buli woova waali ye ng'akuggyako. Omala kudda wuwe n'akuteerako yaka. Eryo ddogo Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yalyogerako n'aga nti attiwala shirikun, eddogo abakyala lye bakozesa bafune obuganza eri abaami baabwe shiriki. Bannange eddogo shiriki, bukafiiri, niriri mu famire. Mulaba embaga ino eyakabeerawo bimulaba ku social media. Dogo kulikuloga mwana wa munne, Allah nayisizaamu ajal. Butaagaliza munne, Allah nayisizaamu ajal. Abantu b'eŋŋanda bali mu kweyuzaayuza mu famire lwa ddogo. Kyova bamujja kubeera nnyo mu ddogo, obwavu mwenna bubambale, buli kiseera muli byakulogaŋŋana. Okulogaŋŋana bukafiiri, bushiriku. Mwewale eddogo. Nali ndabyeko embaga ng'ovuddeko eno abantu gye balaga, nali njibadde nako. Mwana yali asomera ku Abdurrahman ibn Auf, kamaze siniya 4, ne bamutwala okufumbirwa. Abako ne bajja bulungi mu kidaala, ne bakola emikolo gyonna. Omuwala waafulumira bw'ati nga yafuluma n'afa. N'afa era teyafuluma. Embaga n'esirika bw'ecce bw'eti. Yali 2016. Abantu ekibatuusa ku leve eyo kuloga baana ba bannaabwe. Ng'omugole agenda kufuluma bw'ati n'atuula bw'ati n'akala. Mbaga yakomaawo. Abantu bali mu famire bali mu kulogaŋŋana. Lwaki oyo yansinga? Lwaki oyo y'omugagga? Lwaki oyo alina kino? Abo abaana ba maama be batwala ebyaffe, batuyoola ebigere. Gwe bakuyoola ebigere oli ludda wa? Mu kiseera abo batusiraanya. Ffe twali badde abagagga, obugagga bwaffe bwe twali badde nabo, abaana ba maama oli babutwala, batwalako nga muli ludda wa? Bannaye muve mu bikolwa eby'eddogo. Abantu balagajjalira ekigambo ky'eddogo, naye obulogo bukafiiri, obulogo bushiriku. Byerimbise nnyo mu mbaga ng'abantu baloga abaana ba bannaabwe mu mmere gye babawa, mu ngatto ze bambala, ku mikolo egyo gye baliko. Abamu bayita mu mpombo. Gwe maama w'omwana tosobola kufumbira mwana w'oluwombo. Kyetaagisa ssenga yalina okufumba oluwombo. Bw'atalufumba tebalulya. Oyo gwe mufumbisa oluwombo okimanyi akwagaliza nnyo nga gwe waliyagaliza omwana wo. Naye abantu ne bayigganya ssenga ali bulemeezi, tebamanyi kyaliko, bamuleesa afumba oluwombo lw'omuko. Abagaana abantu oluusi n'okulya empombe ezo temuba n'ennyanga. Gwe maama w'omwana tosobola kufumbira mwana oluwombo. Gwe nnyazaalawo wakufumbira oluwombo obutuka. Naye ssenga n'atuulaawo n'atavaawo. Omala odulya wuuta supu. Nakanulira eriiso nedda. Sooka owuute. Ono maama wakuzaalira omukyala bw'ajja n'akuwa oluwombo lwafumbye obutuka. Abantu badda mu bikolwa ebyo eby'obuwangwa naye ne batamanya buzibu bulimu. Mumale kwetegereza abantu, sibagobyeko bassenga bammwe, bannyina mmwe mu famire, naye mwetegereza ono afaanana atya, obusiraamu bwe buli butya. Kale at least maama beerawo nga bafumba oluwombo.
nejo n'emikolo ne mugirekera senga. Mumaze n'emyaka 7 temumulaba, temumanyi kyaliko, wabula mu kugaba omwana gwe mumulese oyesenga w'omwana. Ne mumukwasa enkoko ye n'akola bibi, ali mu bitooke byateekamu biki? Buli omu atunule mubiri mu famire. Kubanga naawe famire y'ogimanyi, ne bannyoko kye baliko abamu obamanyi. Yosagaladde nnyo gendayo nnyo kubatangaaza. Nitunuulira mu bannyoko. Ebikolwa ebyo ebyeddoga ebireesa abaana okusiraana mu maka n'ebyekisiriko ebyo ebyekikaafu bivudde ku bantu kubulwa tawhidi. Bane twegendereze. Ekisemberayo ddala baganda bange abasiraamu mbeewaza okwewala ebikolwa byonna ebirimu okuswaza abantu mu busiraamu. Kibi nnyo omuntu okunoonya awali ensobi n'agisala mu midiya, n'agisala mu bigambo ebyogeddwa, n'agisaasaanya olw'okulabisa omuntu. Kibi nnyo omusango gw'ogenda okufuna ne bw'oliba ofudde ng'ebyo bye wakola bye bigenda mu maaso, ogenda kusigala ng'ogaba n'omusango. Omuntu agenda ku midiya n'asala ensobi weebadde emalako omuntu ekitiibwa kye, emulabisa, emunafuya. Ekigendererwa kye ddala kiba kirungi oba kikyamu? Ansa nyangu nnyo, ekigendererwa teba ddiini era si kulumirirwa. Bwe mu bigambo byonna omuntu byayogedde n'ogenda we yakoledde era nga ne era oluusi ya Kulaani n'osigaza ng'otambuza Kulaani eyo etali ntuufu, ng'abantu bwe bakomeetinga, bwe baseka, bwe bajerega, wallahi oyongera kufuna misango. Muleke kweteeka mbu ndabisa. Mwewala okuswaza abantu. Buli muntu alina ekitiibwa kye munsi. Naye omuntu n'aba ng'akoze ensobi nga n'oluusi agitereezezza, wabula gwe n'ogenda awali ensobi ate n'otaleeta nti wano yagizebwa ati n'atereeza, wabula ate gwe n'ogendera ddala awali ensobi n'ogijjawo n'oteeka eri ensi. Ekigendererwa kyo teriiya wakanya, kigendererwa kikyamu. N'ebyo abantu olwaleero bye bakola ku midiya, tugenda kugaba n'emisango ne midiya zino. Nali mbaddeko ku TV nga ndaba aya nga bw'esomwa ng'agisoma bulungi. Banayo omuntu atanwa olulimi luno lusobola okwogera ekigambo ky'otataddeeko biki birowoozo, naye ate gwe n'ogenda ku kigambo omuntu kyatataddeeko birowoozo nga ne aya agimanyi n'ensoma agimanyi n'okugitereeza yagitereezezza, wabula ate gwe n'osala awali ensobi n'oteeka eri ensi. Buli w'osekerera omuntu mu nsobi n'osanyukira mu nnaku ya munno, Allah agenda kukugezesa n'ekisinga ekyo. Era omuntu eyakoze ekyo tagenda kuva mu bulamu bwa nsi muno nga Allah tamugezeseza na kisinga bunene ku ekyo. Eyo enkola ya Allah. Mwewala okuswaza abantu, mwewala okulabisa abantu, mwewala okusekera mu nnaku ya bannammwe, mwewala okujeeja bannammwe. Muwe abakulembeze b'eddiini n'abamanyi ebitiibwa. Eddiini yaffe eno lwejja okusigalamu ekitiibwa. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم كما جاءتنا في هذا المسجد فجمعنا في جناتك الفردوس إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك فاغفر لهم وارحمهم واعف عنهم
واكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر عبدك حاج كيزي وإخوانه، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جنته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبر حاج كيزي روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفر من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve.